n'olunyiriri lwa 10. naye gwe musonyiwa ekigambo nasonyiwa eri 9:10 essula ya 9 olunyiriri lwa 10. wano ngenda mpola watugambye tulingana nsonga za bwongo. wano ngenda mpola Abakolesi ekyokubiri essula ya 9 olunyiriri lwa 10 bagamba bwe bati era yawe ensigo omusizi n'emmere ey'okulya anaabongerangako ensigo zammwe era anaayazanga ebibala eby'obutuukirivu bwammwe. Yesu yebaza. Oyo awa omulimi ensigo, oyo awa omulimi ensigo yali waggulu ennyo. Niwe twala mu ffe tetuli balimi tusobola okusembererako okutegeera ekintu ky'obulimi. Njagala tuleko kye tuyiga mu kulima tukijjemu tukiteeke mu bulamu bwaffe mu ndowooza zaffe. Abapoliisi ekyokubiri essula ya 9 olunyiriri lwa 10 waliwo agaba ensigo. Ffenna tumanyi ensigo y'akasoli n'ekijanjalo bw'eba eri mu ngalo yange erina amakulu g'erina okuleka okugirya. Bw'eba eri mu ngalo yange eno nsigo ya kijanjalo kyokka kyensobola okirowooza kola ki kugirya. Naye singa ngikwata obulungi ensigo eyo ngenda mpola n'ensima ekinnya n'engiteekayo mu ttaka, ensigo ey'ekijanjalo ngikutte nga terina makulu mu ngalo zange n'engiteeka mu ttaka. Ebiseera ebisinga bwe tumala okuteeka ensigo mu ttaka kirungi nangenakujanjalo odda buziwaka n'olinda binaakola ki bwe binaavaayo. Kasita tukakasa nti ettaka litugitaddemu gimu si bwe kiri, enkuba etonyetonye nokukaba ngomisinde n'ogiteekayo mu ttaka n'odde waka niwebaka ekiddako olinda giro nekola ki bwenevaayo. Katugezeeko tukozesa amaanyi ga tutegeere kiki ekibaawo. Ensigo eno ng'eteereddwa mu ttaka eggimu bw'oba osoma kino osobola okweyimirira kuba bino byabulamu bino byandozi kikuyambe. Ensigo ng'eteereddwa mu ttaka eggimu bw'ebeera wano ne bwegezaako okusika amaanyi agakiyamba okumeruka nibaza nina kyosobola kukola. Naye ng'eteereddwa mu ttaka eggimu Katonda ono gwe tusinza g'amaanyi ge tuyimbye nga gali mu nsozi n'enkuba, ensigo eno erina obusobozi okutandika okusika amaanyi. Abazungu batuwa amaanyi bagamba nti sika amazzi yitabiki balina bagambye ne batuwa amaanyi. Naye ensigo esika amaanyi agali mu nsi ne gajja nga gageeyungako. Mike yatandika agamba njagala kukola mbaga si bwe kiri ng'amazima talina yadde ekikumi n'eki, naye yakwata ensigo y'ekirooto kyekyo n'agiteeka mu sisitimu entuufu mu ngeri ewaba endala neewunyiza bwe nabadde wano nga ndaba abantu nga ndaba abantu ne besimanyi nga ndaba abantu ne besimanyi ekyabadde ku maiko kye twogerako wano. Ensigo eno bw'eva mu ttaka eggimu n'ogirowoozako n'okozesa obudde bwo obw'okulowooza n'ogiwa omwagaanya, ensigo eno erina obusobozi okutandika okwesikira amaanyi. Wagenda okuyita ennaku ng'ewezezza amaanyi agagisobozesa okubotolayo ku leveri. Omukama yebaza. Bw'etuuka
bakiyita nutrients agumanya bunya naye tutegeere ekituufu ekibaawo nga ffe abalokole abakkiriza mu maanyi ago agali waggulu. Ensigo eno bw'etandika okusika amaanyi gano etandika mpolampola bw'olika bwebasi bagenda okuyita ennaku nga kibateeka mutako kira kikoze ki kivuddemu kitandika okubaako ebikulaga nti waliwo omulimu okukola ki okugenda maaso. Tukkirize batugambe tekijja kuzikiko newankubadde obwongo bwaffe obunafuna endowooza yaffe ennaku etagenda maaso kulowooza bingi nnyo wateekwa kubaawo amaanyi ageegasse ku nsigo eno agajeetera okuva mu foomu gyerimu okutuuka wano. Bw'etuuka wano n'osalawo ogibuntikire n'ogimma ekitangaala n'ogimma light. Bw'etuuka wano n'ogimma ekitangaala ogenda okugiraba ng'ewaguza ng'erwana enoonya awali ago amaanyi amalala agalina okugyessaako ebeeko kyekola ki kyefuuka. Sinamusaba lukusa n'ekyagala nnyo kwesekeramu data nsaba nkweseko kizamu. Olunaku olumu twava wano ku kyaki ne kituuka ewaka taata n'agamba kati mpezi za disitulikiti 9 emikono gyabwe gifunye naye ng'ayogera ku bantu 100 mu buli disitulikiti eyo. Bwebw'okwata idea Katonda gy'akuwadde n'ogiteeka mu ttaka eggimu kati wano ekifunye obuzibu nalwaki tumaliza tuli bulamu tulina n'ebyokuliti oba obulamu butalina makulu.